omulabe waffe omulungi owa Soul TV program Munyo kumacha. Munyo kumacha twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi, ebyobukulembeze n'ensonga ezikwata ku muntu owa bulijjo. Amanya gange nze Tusiima Apollo. Tufunye omukisa nti enkyaleero tukyaziddwa Oweekitiibwa Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Katikkiro Mayiga munamateeka, mukulembeze ow'enjawulo, muwandiisi wa bitabo, era y'omu ku bakatikkiro ba Buganda abaweereza ebbanga eddene. Tujja kuba tumubuuza ku nteekateeka z'Obwakabaka wawe zituuse n'obuweereza bwe mu kiseera kino ekikununkiriza kati emyaka 11 abisanza atya, atambudde atya, era tetujja kulema na kumubuuza ku nsonga z'ebyobufuzi. Okusingira ddala olwaleero nga eggwanga Uganda tuli mu kaseera k'okulindirira 2026 akaseera ak'ebyobufuzi akajja mu maaso awo. Kanyanirize Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Nsanyuse nnyo Oweekitiibwa okutukkiriza neera n'otuwa omukisa ogw'okutukyaza. Ensanyuse nange okubalabako. Wabadde wayiseewo akabanga katonotono. Katonda yeebale abakuumye. Ndaba mwongedde okunyirira. Amiina. Nsanyuse okubalaba na bonna abalaba Soul TV. Oweekitiibwa bwe twasemba okujja wano n'okusinkana, twayogera ku nteekateeka ez'Obwakabaka, ne twogera ku nsonga y'emmwanyi terimba ne programs endala bwe zityo. Naye olwaleero njagadde nkireete mu bugazi. Bwe walondebwa ku Bwakatikkiro wajja n'omulamwa ogwa okuzza Buganda ku ntikko. Twanjagadde Oweekitiibwa bwe tubatandikira otubuulire otuuseewa era ku mulamwa ogwo wagunnyonnyolako mu bugazi n'otulaga nti mulimu ensonga ey'okukuuma Namulondo, mulimu ensonga ey'okulaba nti abantu ssekinoomu mu maka balina emmere, n'oyogera ku bumu, okugatta abantu abawangalira mu kitundu kino ekya Buganda n'ebitundu ebirala bwe bityo. Omulamu ogwo gutuuseewa ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Tusenvuddeko naye olugendo lukyali luwanvu. Okwolesebwa kwe tulina kwakuzza Buganda ku ntikko, naye okwolesebwa okwo ndoza nalwo linakyogera kwesigamye ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Ensonga za Buganda Ssemasonga 5 kwe kukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo, okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka, ebyobugagga n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera yeyokuna. Mu kukola obutaweera mwe muli ebyobulamu, ebyenjigiriza, okutandikawo emirimu egiyinza okukolebwa abantu, n'eyokutaano obumu, abantu babeere wamu. Kati Ssemasonga 5 ezo ze zinnyonnyola kiki Buganda kyeyagala, era bw'obanga ozitegedde amakulu g'ebyaffe oba ogafunye. Kaakati ekwolesebwa singa Ssemasonga ezo 5 zonna zituukirira, olwo Buganda ebeera edda ku ntikko. Nga bwe nakugamba na luli, Buganda okubeera ku ntikko kitegeeza kitandikira ku bantu, buli muntu, buli onna waali. Tusoosowaza nnyo abantu aba bulijjo kubanga be bangi. Abantu ba bulijjo obulamu bwabwe bukyuka, Buganda etekwa buteekwa okudda ku ntikko. Era mu ekyo tutegeeza omuntu okusooka oteekwa okuba nga olina emmere gy'olya n'olya n'okkuta. Era awatali mmere tewava bwavu. Ekyokubiri omuntu ateekwa okuba nga alina ekintu kyakola mwajja ssente. Ekyokusatu omuntu ateekwa okuba nga alina obusobozi okuweerera abaana be, okwejjanjabya nga yalwadde. Omuntu ateekwa okuba nga asula bulungi. Tetugamba kusula mu nnyumba nnene nga Bulanga eno, naye
otokuba nga olina ekisenge kyo ne mukyalawo n'abaana balina ekisenge kyabwe, mulina kabuyonjo, mulina amazzi amayonjo nga gamala, temusula na mbuzi mu nju, bye tugamba. Kwegamba embeera z'omuntu ze zituwa ekifaananyi oba tutambula tugenda ku ntikko oba nedda. Nkugambye nti tusenvuddeko. Kyenvudde njogera ekyo lwakuba tulina bye tukoze ebiyambyeko kubanga olugendo lukyali luwanvu. Naye bw'otunuulira n'olaba nti omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi Uganda yafuna akawumbi kalamba n'okusoba eza Amerika, sente za Amerika dola nga ziva mu mmwanyi. Ate omwaka guli ogw'emabega yafuna bukadde 8 eza dola. Ate emmwanyi kati ezitundibwa wabweru wa Uganda ebitundu ndoza nga 4 oba 45 biva mu Buganda. Kiba kitegeeza nti kaweefube wa mmwanyi terimba aliko ebibala byatandise okubala, kubanga gavumenti bwefuna akawumbi sente za Amerika dola, abantu bawana abalima emmwanyi nabo babafunye sente kubanga emmwanyi zikuŋŋaanyizibwa okuva mu bazirima. Tusenvuddeko naye olugendo lukyali luwanvu. Ebyobulamu tubiriko, ebyenjigiriza tubiriko. Yunivasite ya Kabaka yafunye ne charter, era president tumwebaza okugiteekako omukono. Naye neebaza nnyo olukiiko olufuzi olwa yunivasity n'olukiiko olulabirira amatendekero aga waggulu, baluyita National Council for Higher Education. Bakoze nnyo ne minisita waffe atwala ebyenjigiriza, tubifubyeko ebyenjigiriza, naye olugendo lukyali lunene. Tutambuddeko naye olugendo lukyali lunene. Mu kiseera nga kino oteeka okuba nga olina kyotunuulidde mu nteekateeka ez'enjawulo noga nti kino kyo olwaleero kati kyentunuulidde nga Katikkiro mu kiseera kino kiki kyo? Mu kiseera kino tutunuulidde nnyo okunyweza obuwangwa n'ennono, tutunuulidde nnyo okusitula embeera z'abantu ba bulijjo, tutunuulidde nnyo okwongera okutereeza obuweereza engeri gye tukolamu emirimu. Abantu bangi tebamanyi nti omutindo gw'obuweereza gwe gutambuza emirimu ne ginyirira. Omutindo gw'obuweereza tugambe bw'ogamba abantu nti mulime emmwanyi, ogendayo emmwanyi n'oziraba nga bazirima. Oba gw'oyogera bwogezi tulime emmwanyi, ogendayo n'oziraba nga bazirima, n'obawa amagezi n'abakugu. Bw'ogamba abantu nti nno musome mu masomero galambula. Bwe nali ndi mwana muto mu primary twabanga n'abalambuzi b'amasomero, bajjanga mu masomero gaffe. Nze nasomera Masaka primary, waliyo omwami bamitanga bitakaramire, musajja oba mukigo oba muki, naye yasenga neeyo Mawogola. Namulaba nali ngenza okukyala eyo Mawogola nga akaddiye, yali mulambuzi wa masomero, babayitanga inspector of schools. Naye nga lwanajja ku ssomero olaba abasomesa n'omukulu w'essomero bonna nga batiribira kubanga baagala okulaba oba ddala abaana basomesebwa bulungi. Bitakalamire gwe nzijukira ndowooza olw'erinnya eryo. Naye wabangayo n'abalala ng'ajja n'atuula ne mu kibiina ng'abasomesa basomesa, n'atuula mu kibiina emabega eyo n'atunuulira omusomesa ono. Kati omutindo gw'obuweereza naffe mu Bwakabaka kintu kikulu. Omwami wa Kabaka ow'omuluka bwe tugamba nti abange waliyo okwegema obulwadde bwa lumimamawuggwe, omwami wa Kabaka olina okugenda n'okubiriza abantu ne bajja ne babagema kuba kyekituufu. Mutwale abaana mu masomero, ennaku zino tubagamba abaana mubagulire engatto, abaana mubagulire engatto. Omwana obulwadde bwalwala olw'okutambuza ebigere
bujja kumalako ssente nnyingi okusinga ebbeeyi y'engatto. Omwana mugulire engatto agendere mu ngatto, omwana muwe emmere ng'agenda ku ssomero. Temukkiriza abo ababagamba mbu nno tewali kusasula ssente za mmere. Ebintu ebifaanana bwe bityo bye biraga omutindo gw'obuweereza. Tukiriko nnyo bye bimu ku bintu bye tutunuulidde kaakati naddala mu nteekateeka nnamutaayika gye tulina. Mu lufutufuti ye strategic plan. Enteekateeka nnamutaayika ye strategic plan. Naye ndowooza nti aba Salt TV abasinga bamanyi Luganda okusinga Olungereza ne bannayuganda abasinga, naye oli mutuufu, ye strategic plan. Kaba tugitunula ne tulaba biki bye tusobodde okutambuza, kubanga oyinza okuteekateeka ne bikulema. Era bwe biba bikulemye, lwaki byakulemye? Era ebisobye obigolola otya? Oyinza n'okwebuuza tukyuseemu. Oyinza okukyusaamu mu nteekateeka gy'oba okoze. Kaakati mu Lungereza kye bakiyita monitoring and evaluation. N'olwekyo bye tutunuulidde ebyo, okusitula omutindo gw'obuweereza ekintu kikulu nnyo. Abakozi wano balina otuka ssaawa 2 ng'ofiisi nzigula, ate balina ozibeeramu. Mabaluwa bwe gajja balina okugatuusa gye galina okugenda, mabaluwa galina okwanukulwa. Okusitula omutindo gw'obuweereza, omanyi Apollo njala kukubuulira kino ng'ekimu ku buzibu bwa Africa. Ensi za Africa abazikulembera bajja n'enteekateeka ez'ebintu ebinene ate nga birungi, naye ne balemwa okukola ebintu ebitono. Bw'obanga oyagala mpuuta mu mazzi, weeraliikirire mukene n'enkejje, kubanga enkejje n'emukene y'emmere y'empuuta. Kati gwe bw'onooba nga oyagala mpuuta naye nga enkejje teziriiwo n'emukene, n'empuuta tojja gifuna. Mu Lungereza nyinza okukigamba, nakiwandika ne mu bitabo byeyogeddeko mu Nyanjula. You cannot do big things unless you can do small things efficiently. Kakati mu Africa bagenda bajja n'enteekateeka nga nnene, naye gye biggweera nga ebintu byonna bifudde. Ivory Coast wabaddeyo ekikopo ky'omupiira gwa Africa, AFCON. Waliyo ekibuga bakita Yamasukulu eyo. President Hufet Bwenyi gye yali azaalibwa n'ateekayo kereziya gaggadde okwenkanankana eya Peter eri e Roma. Naye teri bantu banaagigendamu, n'okugirabirira kyetaaga ssente nnyingi. Mbeera ye nandizimbye bukereziya obutonotono mu bifo eby'enjawulo ne bulabirirwa bulungi. Ekizibu kwe kutunula ekinene. Ate bw'ova oyinza n'okujja mu Uganda, wali e Lubowa, kati emyaka oba emeka tuzimba ddwaliro. Ekirowoozo ky'eddwaliro kirungi nnyo nnyo erigenda okujjanjaba emitima n'ensigo, naye ndowooza tebaatunulira buntu butono. Ani agenda okubawa omusenyu? Simanyi lwaki eddwaliro teriva mu musingi. Ani agenda okubawa omusenyu? Ani agenda okubawa amatoffaali? Oyinza okukuba pulaani y'ennyumba ennene ennyo naye sooka olowooze omusenyu ogenda gujjawo. Simanyi kibaganye kulizimba, naye buli lunaku bawaayo ssente. Ennaku ezo baateekayo ne ssente ez'okulabirira omulimu ogutannatambula. Temwabiraba? N'olwekyo okwanukula ebbaluwa y'omuntu akuwandiikidde abantu kibalema okukola, naye ekyo kye kittatta n'omulimu. Ebirowoozo olina birungi nnyo, oli akuwandiikidde akabaluwa ke tomwanukula, osanga mu kabaluwa ako mw'onojja amagezi. N'olwekyo okunnyikiza obuweereza kitambuza nnyo emirimu. Kati mwe muzze wano ndowooza babaleetedde mu mmotoka, waliwo omuntu asayininga assaako omukono emmotoka ne bagiteekamu amafuta. Kati bw'atateekako omukono muyinza obutajja. Naye nga ndowooza ekibaleese wano kikulu, ekyokuteeka omukono ku lupapula lw'amafuta oli ayinza okiraba ng'ekitono. Naye kati oli bw'aba babagambye Katikkiro agenda balaba ssaawa 5, kati ateeka omukono ku lupapula lw'amafuta n'ajja ssaawa 6. Kiringa ekitono, kubanga oli ayinza okuba atunulidde twagala programu eno tulabe Katikkiro yagambye eki, naye programu gye mulaba eyo y'emmere ebibeera mu ffumbiro bye bikulu. Kyova olaba nti anaafumba emmere aba n'enkunga nkalu.
oyinza okunenya omufumbi mmere teboobedde naye enkuza abadde enkalu bwe buweereza mbadde ngezaako okunnyonnyola abantu bategeere engeri y'obuweereza bwe kiri ekintu ekikulu. Owekitiibwa waliwo ekipya kati oba oliawo kyemutuuseeko obuwanguzi bwonna bwesoboga nti kati kino kyo tukimaze kati tutunuulidde omutindo naye bino byo tubimaze kati? Apollo nze ntera nnyo okwewala okulangirira obuwanguzi. Ntera nnyo okukyewala. Buli lwogamba nti mpangudde otera okunafuwa kubanga otuuse oweereddwa engule. Waliwo bye tutuuseeko naye toyinza kugamba nti tuwangulidde ddala. Omanyi bw'owummula nga tonnatuuka Abaganda bakiyita kiwejjowejjo. Simanyi oba ekiwejjowejjo obadde okimanyi. Omuntu awummula nga tannatuuka okyagenda buddu otuuse ebuwama okyali mawokota otudde oganga otudde awo weebase ekyo kiwejjowejjo. Tulina we tutuuse kubanga omutindo gw'emmwanyi okugwongerako kirimu emitendera mingi. Waliwo engeri gy'okwatamu emmwanyi ng'ozinoze, eyo nsonga ya mutindo. Kubanga emmwanyi bw'ozikwata obubi ng'omaze okuzinoga omutindo gwazo gujja kugwa n'ebbeeyi ejja kugwa. Bw'onoga embisi era omutindo gwazo tegujja kuba mulungi. Waliwo emmwanyi okuzitunda nga za kibooko oba nga kase era oba oyongeddeko omutindo kubanga asunsula afuna kinene. Kati ebbeeyi era oba gumu 2 gumu 100 kilo eyakase. Ate oli bw'asunsula afuna n'obukuta n'abuzzaayo mu nnimiro oba mu lusuku. Waliwo bakakutakamu. Kakutakamu kwe kujjako akakuta ng'emmwanyi zikyali mbisi. Baziyita nga kakutakamu naye mu Lungereza bakita wet processing. Ate oyo naye afuna nnyo okusinga ono asunsudde enkalu. Kati emitendera mingi nnyo n'obwo obukuta obuvaako nga bubisi bukola nakavundira mulungi nnyo eri omulimi. Kati emitendera mingi egy'okwongerako omutindo. Omutindo teguli kugamba nti nno tusiika kaawa kubanga kaawa kyekifaananyi ky'emmwanyi ekisembayo. Naye si kyekyokka. Mu kaawa ennaku zino bajjamu n'ebizigo. Mu kaawa bajjamu ebizigo, mulimu amafuta, bajjamu ebizigo, bajjamu ebintu bingi. Era bw'ogenda mu Naro, nagenda mu Naro mu laabu zaabwe bakola ebintu bingi. Naye kaawa yasinga okumanyibwa ono gwe tunywa. Ogwo gwe mutendera ogusembayo. Naye ebyo ebiyitibwamu bingi nnyo. Ate kye tulina okwegendereza. Oyajja n'akugamba nti omanyi obuzibu bwa Africa ebintu byonna tubitunda tetubigasseeko mutindo. Bwe tulima emmwanyi tuzitunda za mpeke tetukola kaawa. Naye olina okutunulira akatale ka kaawa obunene bwako bwenkana ki. Kati Uganda ye mukulima emmwanyi mu Africa ndoze eri ku kifo nga kyakuna mu bungi abalima emmwanyi mu Africa yonna oba mu nsi yonna tuli bakumeka naye tuli ku mwanjo mu kulima emmwanyi. Naye ate mu banywi ba kaawa tuli mabega nnyo. Tuli mabega nnyo. Kale olina okubeera omwegendereza. Kaawa emmwanyi zino bw'onoozisiikamu kaawa akatale weekali mu Uganda abanaamunywa yenna. Kati bwe kaba akatale tekaliiwo ojja kuddira kaawa ono gw'osiise omuteeke ku nnyonyi oba ku mmeeri omutwale e Bulaaya omutwale e China awali obutale obunene oba mu America. Kati ate ekaawa eddekende liggwamu. Ekyamazima kaawa omutuufu gwagenda okumunywa gw'omusa bakuwa emiwula. Emiwula nga miramba nga bagisiise gwagenda okumunywa n'ogisa
ennaku zino ebyuma weebiri ebimukuba awo wennyini w'omunywedde mu hoteeri zonna kati mu nsi ezo ez'e Bulaaya ne mu Amerika ogenda wali n'onyiga peesa ne bakugamba ogenda kunywa kika ki ekyakaawa n'obabuulira americano cappuccino ani n'onyiga kaawa emyula ne bagisanga olaba eddekende eryo lyerikola obwakitunzi abantu ne baagala kaawa oyo ne bafunamu sente nnyingi kati gwe bw'onoosiika kaawa wo wano n'omuweereza e Bulaaya n'atuukayo ng'eddekende liweddemu tebajja kumugula ebyo byonna tulina obwegendereza abantu bagende boogera ku bintu naye oluusi nga tebabimazeeyo kyova olaba kati ffe wano tulina kaweefube waakwagazisa bantu kunywa kaawa era kansuubire nti gwe omu ku abo Apollo tumusiime abanywa kaawa omanyi abazungu abangereza bagenda e Buyindi mu kyasa eky'e17 nabo gye bajja ebyokunywa caayi si w'abangereza caayi bamukoppa mu Bayindi naye ne babikoppera ddala kati abangereza okuba batufuga ne batwagazisa okunywa caayi era nze ndowooza nti bano abatunda caayi abakola amajaani be batulimba nti kaawa alina ebizibu byaleeta kati twagala abantu banywe kaawa era nze nkigeraageranya nnyo ku matooke ndowooza mu Africa Uganda yensi esinga okulima amatooke naye tetulina kizibu ky'akatale ku matooke kuba amatooke tugalya ffe tugeeriira ffe nnyini tewaliwo nnyo kizibu kiri awo gagwa ebbeeyi ne galinnya ekyo kibeerawo kati singa tuyiga okunywa kaawa Ethiopia tugisinga okutunda kaawa ebweru naye bo batusinga okumulima naye ebitundu nga 6 okutuuka ku 7 ebya kaawa alimibwa kaawa mwanya ezirimibwa mu Ethiopia bo bennyini ab'Ethiopia kaawa bamwenywera era gavumenti oluusi egera neyagala abantu bakendeeze okunywa kaawa efisseewo ku mwanya ze n'etunda ebweru efune $. Gavumenti evaayo neekolakola obukodyokodyo abantu bakendeeze okunywa kaawa emwanyi zifikke bafune ku $. naye ffe tubasinga okutunda emwanyi ebweru kuba ffe tukyanywa majaani era ngenda neŋŋamba abantu nti wano mu Uganda amajaani twagajerega nnyo simanyi kibanywesa majaani abantu bw'oyogera ebitajja baga nti wulira oyo ayogera majaani tobawulira nga boogera ate bwebaba nga bibi nnyo bagamba amajaani ku buugi wali owulidde abavuka nga boogera ebintu ebyo tunywe kaawa kigaziya akatale abalima emmwanyi bafune ssente balabirire abaana baabwe babeere mu bulamu obweyagaza embeera z'obulamu bwabwe zisituke waliwo embeera kati mu kiseera kino ey'abantu okusiiwuuka empisa okwambalira abakulembeze okuvuma okuli ku mikutu ejja yintaneti embeera eno ogiraba otya nga mukulembeze waffe ow'ebweru kabaka waffe ow'ebweru ku nsonga eyo empisa nga zoonoonese nnyo oba simanyidde ddala oba ku mulundi guno abantu lwe boonoonese empisa oba nedda bwe kyali edda twabanga n'abantu abasiibuusi b'empisa naye tetwabamanyanga oli yagendanga mu kibaalabaala eyo n'atamiirira eyo n'avuma buli muntu naye nga tosobola kumanya oba oli bwe yabanga anyize n'Apolo n'atuula ku lubalaza awantu neyeyogeza yekkoba n'ayogera n'emuliraano nga avuma Apolo byakomanga awo ku wa muliraano naye kaakati tulina omutimbagano ate omutimbagano gulina enjawulo n'emikutu gino emitongole nga Sol TV obanga zi radio n'empapula z'amawulire kaakati mu Sol TV muyina omukuŋŋaanya oba gwe bayita editor kaakati manyi ne programu eno waliwo ali emabega waayo alina ogisunsula n'agifulumya n'agituusa ku balabi singa oyogera ekitajja ku mmere omusunsuza ajja kitemamu emitimbagano ebyo tibiriiyo
oli kyayalowoozezza kyayogera era nze ŋŋamba ababeera ku mitimbagano nti yogera mpola okusinga bw'olowooza. Bangi boogera nnyo ku misinde mingi okusinga emisinde kwe bulowooleza. Omanyi Omuganda agamba nti emmeeme etafumba kigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ekigambo nga tokirowoozezaako n'omala gakikubawo. Oluusi muganda wo, oluusi mukwano gwo, oluusi muliraanwa. Ne wayita emyaka 2 ti omusajja oyo Apolo n'alyoka ŋŋamba kino. Emitimbagano olw'okuba tegiriiko asunsula buli omu kyasanga kyayogera. Naye nedda abatamiivu baabeerangayo. Nze sigendangako ku lumbe ne sirabayo mutamiivu. Kati omutamiivu ajja n'ayimirira wali ku kaswa. Bantu bali wano mu lumbe ekiro bakumye ekyoto n'agenda ku kaswa. Apolo omaze abakazi b'abasajja ku kyalo. Oluusi nno basajja ssubi yamutumye. Naye olw'okuba nti omutamiivu oyo bye yayogeranga tebyagendanga wala. Ab'ekyalo ekiddako nga tebamanya. Naye kaakati omutimbagano gudduka emisinde n'okusinga ekizungirizi. Ne tulaba buli kintu. Kankubuulire kino. Omutimbagano guli mu tekinologiya aliwo. Naye buli bantu le bavumbula tekinologiya omujja abamufunamu be bamweyambisa obulungi. Omutimbagano gusobola okuyamba abantu bangi abamu bagutundiddeko ebintu ne bafuna ssente. Abamu bayimba nnyimba, abalala mazina, abalala ebintu ebyenjawulo. Abalala bo babeera mu kuvuma. Kaakati bw'avuma ne wabawo abamugoberera. Omanyi Omuganda agamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa. Bwe ŋŋamba nti Apolo ng'alabise bulungi leero, abantu babiri bayinza alabise bulungi. Naye bwe ŋŋamba nti Apolo takyamanyi na kusiba ttaayi, mwamulabye. Kati olwo abantu 10 bajja kirondoola kuba kyo kibi. Kati oli bwajja n'ayogera ebibi ku mutimbagano bidduka. Mugenda kikola mutya? Twogera nga bwe njogera wano. Ate ekirungi nti abantu bangi babigenderako bye tubagamba. Babigenderako. Tugamba abantu gw'osalawo omutimbagano weeguli. Oyagala kubaako by'oganyulwamu oba oyagala kuvuma bantu. Era bw'obanga gw'osazewo nti kuvuma bantu, ky'onoofuna mu mutimbagano kijja kuba kitono. Ekisooka oli ajja n'agamba nti Apolo yayambadde engatto za kiragala naye nga zaabadde enzirugavu. Kati mu kusooka abantu ne bayaayaana balabe engatto eza Apolo eza kiragala, bagenda okulaba engatto zaabadde enzirugavu. Ne bagamba ono byayogera ng'alimba. Ekirimbo kiwanirirwa kirimbo. N'ekirimbo ekyokusatu kizibu okuwanirira ekyobulimba emirundi egisukka mu 3. Gye biggweera ggwa akozesa omutimbagano oba kuvuma oba kulimba obaako wookoma. Naye bw'oba tolowoozezza nnyo toyinza kukiraba. Kubanga wano bw'oba waakavuma Apolo abantu bangi nnyo bajja ne bakugoberera. Ennaku zino babasasula ne ssente. Waliyo ssente ze bafuna. Naye akozesezza omutimbagano obutuufu n'aguteekako ebituufu. Tajja kufuna mangu bamugoberera, naye ajja kugufunako okumala ebbanga ggwanvu nnyo. Omuganda agamba ekikula amangu kifa mangu. Kyetubuulira abantu ku mitimbagano bejjiremu. Omuvubuka ye bw'aba alowooza nti okuvuma, waliwo omuvubuka awo n'avuma ne kabaka. Ate kimenya n'amateeka. N'ogamba nti kati ono omuvubuka kiki ddala ndowooza anoonya bamugoberere. Baalina abagoberezi babe bangi ku mutimbagano gwe. Naye ennaku zino alina mu kkomera.
n'olwekyo amagezi gempa ayina ayagala okukozesa omutimbagano akozesa ebimuzimba naye n'abavumu abo si bangi nga bwe tweraliikirira lwakubaga bwe ŋŋambye ayogera ekintu ekyobuwemu asaasaana mangu abantu abasinga obungi bakyali bantu balamu. Togere ku nsonga ya obwakabaka bwa Buganda kakose ekigambo ekyolufuutifuuti influence bwayinanga influence mu byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda okuva dda makati era bubulina n'emirembe gy'abakoloni bannabyabufuzi wano bavaawo n'emirembe gy'abakoloni naye waliwo endowooza nti obwakabaka influence eyo yakendeera simanyi oba okirabanga sirowooza nti kituufu singa amaanyi g'obwakabaka gakendeera mu byobufuzi singa wano bannabyabufuzi tebajjaawo naye wano bannabyabufuzi tebavaawo entebe gy'otuddemu eyo ab'NRM tebagivaamu ate nga bazito aba NUP babadde wano ate nga bazito aba DP aba FDC teri munnabyabufuzi atajja wano ate ojja kulaba nga tusemberera okulonda bajja kwongera okujja bwe ŋŋenda eyo gye ŋŋenda mu Buganda bannabyabufuzi tebavaawo singa nga obwakabaka tebulina maanyi mu byobufuzi singa tebajja n'olwekyo amaanyi obwakabaka bugalina okujjako engeri gye geeyoleka ndooza ye yakyuka kyetuyinza okugamba engeri gye geeyoleka eyinza okuba yakyukamu naye gakyaliwo nabadde wano n'aba NUP bayitirivu ba MP bazze wano n'abawagizi bwe bazze nabo ne bajjuza olujja n'abalala bagenda kujja aba NRM n'aba FDC bajja ne baani amaanyi gakyaliwo naye ebyobufuzi bya Uganda bibaddemu obulipo bungi myaka gino egitutambudde gino bulipo bungi nga bwolaba waliwo obulipo bungi naye sirowooza nti amaanyi gakendeera okubuuza ekibuuzo ekyo bwekitiibwa history ebyafaayo biraga bulungi nti obwakabaka bwa Buganda bwe bwabanga n'omukono either mu kutereeza ebisobye mu byobufuzi oba waliwo obwannakimaliro bakinga nga wabaawo omukono ogwo gwa Buganda okulaba nti waliwo ekiteerane ne gavumenti eri mu buyinza era ndowooza era yalimu omukono nkimanyi yalimu omukono ogw'obwakabaka okuba nti ejja mu buyinza influence eyo nga bwe nkugambye nti abamu balowooza nti mulinga abayesikamuko katono sirowooza nti twesika naye omanyi embeera mwe tukolera ndowooza yevaako engeri naffe gye tutambuzaamu ensonga kati ffe engeri gye tukolamu emirimu okulaba nga buli munnabyabufuzi wa ddembe okujja wano bw'aba amanyi nti kabaka yennyinimu era bajja naye olina okutegeera nti emyaka tugenda mwana gavumenti eri egi gavumenti eri emu sirowooza nti mu mbeera eyo obwakabaka bwandibadde bukola ekinene okusinga kye bukola kati sikiwa kuba gavumenti eri emu myaka 4 naye amaanyi gabulina singa tegabulina nze singa sirowooza nti bajjawo bano naye tunuulira n'abagenyi abatukyalira okutegeera nti obwakabaka amaanyi bulina omungereza omulangira oyo yajja wano temwamulaba ow'ebungereza oyo nga mulangira muntu munene nnyo nga muzito oyo omulangira w'ebungereza w'amaanyi nnyo temwamulaba abakulembeze abalala bakabaka abanene abazito basabaminisita okuva mu mawanga abazito babeera wano babaka b'amawanga gonna abali mu Uganda wano tebavaawo amaanyi weegali naye endowooza engeri gigeeyoleka yeekyuka era ne bannabyabufuzi kyogamba okutabaganya abantu na biki
bibeerawo nnyo wano tebiggwaawo era mbeera ku buzibu obutayogerekeka ku ludda olwo. Waliwo abalowooza nti embiranye eriwo kati mu kibiina kya National Unity Platform oba oliawo walwawo nga mukulu waabwe okuyingirawo oba oliawo tabaganya abakulu abo wadde wavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka n'oba luŋŋamya nti bagumiikiriziganye. Naye waliwo abalowooza nti buba walwawo. Naye endoolito tezirimu NUP yokka, mu FDC teziriiyo. Kati Katikkiro y'anaayita aba FDC bajje wano nabo abatabaganye. Bw'anaamala ayita aba NUP abatabaganye. Mu DP waliyo endoolito. Era aba DP bannyo bemmanya abawakanya Honorable Norbert Mao. Nabo n'abatabaganye. Ne mu NRM nno gyebiri. Nayo mu NRM nayo endoolito mpitirivu. Kaakati Katikkiro alina emirimu mingi. Kijja kuba kizibu okuba nti nze ndi awo kwata. Kye nayogedde naye kyekituufu. Abantu eyo gye mukola mu Salt TV, abakozi bayinza obutakkaanya. Wayinza okubayo abakozi abatakkaanya. Bibeerayo, mu bitongole byonna bibeerayo. Nawe no mu Bulange bibeerawo. Abantu bonna bibeerayo. Luli nawulira baminisita ba gavumenti nga bakubagana empawa. Abamu nga beeyogerera. Nawulira Ssaabaminisita Nabbanja nga akolokota minisita Lumumba. Ndowooza mwabiwulira. Mpulira sipiika ennaku zino alina baakolokota. Kaka abantu bwe nga balina ebibatawaanya ekyobugunjufu kutuula boogere si ba NUP bokka naye bonna. Ate amawulire tegayinza kuba nga gagenda okulamula enkaayana. Buli ekyagudde mu FDC ne mutuuza olukiiko lw'abamawulire, buli ekyagudde mu DP, buli kantu. Obukulembeze obwo bwa ngeri ki? Abakulembeze tebasobola kweggalira wantu ne basooka ne boogereganya. Nalabye Honorable Mathias Mpuuga agamba nti tanaba kutuula ne bakulu banne. Naye yabaddeko byayogera. N'abakulu abalala mu UNIP nabo balina bye boogera. Kati banaatuula ddi bafune ekikopo kya kaawa boogereganye. Omuganda agamba nti abooluganda bita bikoonagana tebyatika. N'olwekyo okuba nti buli kintu kyonna kiri mu mawulire tekirina ludda teri ludda lunaayambibwa. Naye tebiri ku NUP byokka, nze ebibiina byonna mpulirayo endooliito mu bibiina. Kibeera kivudde ku kyolowooza w'ekitiibwa okuba nti abakulembeze bennyini ab'ebibiina nga balina n'essuubi erikulembera eggwanga nti tebasobola kumanya nti ekiseera kituuse ekyokutabagana n'ekyokuwuliziganya. Anti bw'oba tossaamu si kabonero kabyako tebasinganamu kitiibwa. Tebasinganamu kitiibwa, ndowooza obwetoowaze butono. Naye n'ebisaanyizo by'obukulembeze. Kubanga omukulembeze olina okuba ng'owuliriza, olina okuba ng'oli mukakkamu, olina okuba ng'oteesa, olina okuba ng'oli mugumiikiriza, olina okugumira ebizibu. Ebyo byonna bisaanyizo bya bukulembeze. Naye buli muntu yenna lwalowooza nti obukulembeze nze ŋŋambye era ekivaamu byebyo. Naye ebisaanyizo by'obukulembeze byagala okutunula mu bibiina byonna, si kibiina kimu. Kuba nze mbeera wano ne ntunula ne ndaba bannabyabufuzi ab'enjawulo. Twabadde mu lusirika lwe nkugambye olw'abakulembeze ab'Obwakabaka. Ne mbagamba naye ntera nnyo okukyogera nti ekitiibwa tekiri mu ntebe mw'otudde. Ekitiibwa kiri mu ngeri gy'otuukirizamu obuvunaanyizibwa obugendera ku ntebe eyo. Bw'oba oyagala bakuwa ekitiibwa
oteeka okuba olina byokola ebikuweesa ekitiibwa ekisooka mu byonna bw'ayagala ekitiibwa kukiwa balala ate awa muntu mulala kitiibwa naye takifuna bweppo nga bakulimba bw'oba towa bantu kitiibwa bakulimba nga wooli bw'oba toliiwo tebakikuwa babeera bakukongoola n'olwekyo bino byonna byagala okutunulwamu mu bibiina ebyenjawulo mu Uganda nze nga bwe ndaba leero waliwo nnyo okwegwanyiza ekyo nkiraba nnyo mu bibiina ebisinga obungi kandibanga kabonero nti mu bukulembeze tulinamu abantu oba obukulembeze kati bujjuddemu abantu ab'omutindo gw'ekibogwe ekyo kituufu abakulembeze bangi simanyidde ddala obanga ebisaanyizo by'obukulembeze babirina ekyo kituufu ennaku zino tugujubanira nnyo ebitiibwa waliwo kigenderedde buli muntu yenna dokita bamuyite profesa bamuyite ebitiibwa binnya ennaku zino abantu babikayanira buli muntu ayagala kumuyita honorable buli muntu ayagala muyita ow'ekitiibwa buli muntu oyagala bakuyita ow'ekitiibwa naye obuvunaanyizibwa obugendera mu kifo mw'oli obutuukiriza lwaki oyagala bakuyite profesa lwaki togende Makerere n'osoma n'ofuna ziddigiri ezikuweesa obwa profesa lwaki okikayanira bayinza okukikuwa nga kikugwanidde ekyo nakyo kibeerawo waliyo n'abagula obwa dokita tobawulirangako n'olwekyo okwegwanyiza bunafu bunene nnyo bwe tulina mu Uganda ya leero era bw'oba weegwanyiza toyinza kuba na bwetoowaze era bw'oba tolina bwetoowaze ekibeerako ojja kubanga oyombayomba na buli muntu nagambye aba-NUP bwe bazze wano nti bwe banaaba bakozesa okuvuma n'okuyombayomba nga lyokka lyekkubo lye balina ekinaddiira bajja kwegwa mu bulago sirowooza nti banaafunamu ebyomugaso nga batuusaawo simanya Apollo kyayagala njogere kusukka kyadibanga kiva ku butya bwe batandika ekibiina kyabwe obaoliawo kyali kyakupapa ekyo simanyi obanga bapapa naye nze kyemmanyi mu bukulembeze ekisookerwako kuwuliziganya abantu tebasobola kulaba ndaba ya bintu kyekimu ne baba olaba ne wammwe mu kanisa yammwe ya bagiyitaani House of Prayer Ministries ndowooza mwenna muli balokola abakolayo naye mwena ebintu mubiraba kimu abantu ebintu babiraba bwafu nga boolaba engalo zino Katonda bwe yazituwa buli lugalo tilufaanana na lunnaalwo naye engalo zino zikolagana nnyo era kyova olaba nti bannabyafuzi balina kubanga bibatu ebibiri bw'onoonaaba mu ngalo ebibatu byombi olina obikozesa kati kwe kuwuliziganya kwe kutuula kwe kuteesa naye gwe bw'onooga nti nze neemalira nyina ekibatu nze ekibatu ekya ddyo kyemalira ku kyakkono kyekimu n'engalo zino engalo zino bw'omala ozifunya lwokole ekikonde kati weebuuza ekikonde ekiwogola omuntu oluba lugalo ki oluba lusinze okukola okuleeta amaanyi lugalo ki ng'okoze bwoti si kyangu nnyo kyagamba nti olugalo luno oba luli naye omala kufunya kikonde gwe bukulembeze tula n'abantu nga musoowaganye ewulire ensonga z'omuntu ate ziseemu ekitiibwa tekitegeeza nti ayogedde gwe kyotayagala nti mukyamu ebintu tubiraba bumu ayinza okuba yalaba kituufu ekirala abantu basobya ne mubukulembeze bakola ensobi nnyingi kyovola omuganda agamba nti gunsinze aliwa bitono olulala negwo n'owuwa omusalira omusanga ate gwe n'otanga bw'obeera omwami ku kyalo embuzi za muganda wo ne zigenda ziri amalagala ne baleeta omusango mu mbuga yo nga gwe omwami osalira muganda wo omusango naye n'omuyambako mu kutanga kale ebyo byonna magezi g'abedda gasobola okuyamba bannabyabufuzi mu NUP mu FDC mu DP ne mu NRM ku
kuba nayo bingi ebiriyo. NUP owekitiibwa tugyesibyeko olwokuba nti abasowaganye baana ba wano baana ba munju simanyi kubanga sirowooza nti kirimu NUP Lukwago yeddira Nkima alina ekiwayi kyakulira mu FDC Yusufu Nsibambi ali ku kiwayi kirala bonna baana ba wano bonna batobanga abo mbamanyi bulungi bombi bannamateeka omwava Mawokoto mulala ava Buddu tebali ku njuyi za njawulo. Lwaki mwesiba ku gondi mu DP waliyo Sebamala ali ludda lulala ntuza ne Kajimu ali ludda lulala Kajimu ono ow'emukono ali ludda lulala ne Sebamala mutabani wange yeddira na mutima Kajimu ali ludda lulala. Kajimu oyo yali bamwitanga head prefect mu ssomero lyange ekitovu bonga si baganda nga bali ku njuyi za njawulo mwemugende mwesiba mwagala kunsiba kalipo munteeke mu byeni UP wakiriza omediating oba tabaganya nasoose kubawa amagezi bo basooke batuule sinnabagamba nti bajje wano nti batabaganye nabagambye basooke batuule oba oli awo tuli kituukako nga bagambye nti omanyi wetutuuse twetaagawo omuntu wakati waffe naye bo tebannaba kutuula. Nawulidde n'amatu gange ng'Honorable Mathias Mpuuga agamba tebannaba kutuula n'omukulembeze w'ekibiina basooke bo batuule. Kaakati tulabe ekinaava mu bye banaaba bateesezza naye siyinza kugamba nti mujje tuteese olwo bannabyabufuzi wano banaavaawo bangi beerumaaluma eyo. Towunzikawo kitiibwa embeera n'ebyobufuzi okuba nti ezzeemu okweyagaliza nga bw'oyogedde ate mulimu n'omulugube ogw'ebyobugagga okwegaggawaza olaba nga tolabanga egenda kwongera okusaanyaawo omulamwa guli ogw'obukulembeze oba n'ebiseera by'eggwanga ekyo oli mutuufu era kyeneraliikiriza. Ekyamazima zino enkaayana ziri mu bibiina ezisinga obungi za byansimbi. Bw'otunuulira kati olutalo lutubaye twogerako NUP lwe balina Mathias Mpuuga oba baamuwa akasiimo oba tebaakamuwa si kyekikulu naye ssente z'omuwi w'omusolo mu paalamenti tuzifunamu kyetuteekeddwa. Abazungu bakiyita value for money. Sente ezigenda ku paalamenti ng'essiga kubanga tulina amasiga 3 mu Uganda oba mu nsi tulina essiga effuzi the right executive tulina essiga eriteeka amateeka ye parliament tulina n'essiga eddamuzi ge masiga 3 gavumenti etula ku masiga aga 3 kakati ekibuuzo tekyandibadde nti ono yafunye zino oli yafunye ziri naye ssente ezigenda ku ssiga eriteeka amateeka tuzifunamu kye tuteekeddwa okufuna. Tunuulira paalamenti yaffe erimu abantu 5 nduza mwana si 539 paalamenti eya Buyindi erimu nduza abantu 600 mwana Buyindi erina abantu akawumbi kamu n'obukadde 4 ekitegeeza nti buli bantu kumpi ndoza abantu obukadde oba 4 obw'abantu bwe bukola constituency emu Buyindi naye kati ffe wano abantu 539 ku bantu obukadde 44 eyo ayagala okwogera ku bino byonna gy'aba atandikira 532 ababaka ba paalamenti district 10 oba 12 tulina district 46 mu Uganda tulina abakiise aba buli kika bakansala kakati ayagala okwogera ddala ebintu by'ekisajja kikulu byalina okubeerako olyokoddeko ensako babaka ba paalamenti ze bafuna zezigwanidde. Ekyamazima nze singa mbadde kubanga gwogambye nti amalyansimbi gatandikira awo ku bunene bwa paalamenti mu Uganda eno egyo tuba tutandikira
tumala okugamba nti palamenti ennene bweti Uganda egyetaaga kyekibuuzo ekisooka disitulikiti 46 Uganda ezeetaaga ne bakansala bonna abagenderako n'emijiji gyonna n'abakiika ku nkiiko z'ebibuga. Kaakati kasita obeera ng'oyitiriza abantu abo ojja kwesanga nti eri ekinaddako bya nsimbi. Awo nno abakulembeze be tulina abali mu byobufuzi tubakubiriza ebintu babirabe ekisajja kikulu, kubanga esente zetuwulira mu palamenti n'okuba zetuwulira zentono ku sente ezisaasaana mu makubo omuntu gwe wandigambye nti gasaanidde munaddala ng'enguudo tuziraba zikutuse, malwaliro abantu tebafunayo ddagala, abasawo tebasasulwa, nalabye abapoliisi nga batulaga gye basula n'abalala bakuuma eddembe. Kati ebyo tunaabitereeza ddi? Tube ne palamenti ennene oba tuvujjirire amalwaliro? Ekigambo kimu ow'ekitiibwa nga tuwunzika ekya enkyukakyuka ezaakoleddwa mu kabineti kimanyi nti wadde oli mukulembeze erudda eno naye nebyo bikwata ku butereevu olaba ki? Abyo mbadde sinaba kubiwa nnyo budde nadde sinaba kubiwa nnyo budde. Abalondeddwa nobamanya sibamanyi okujjako Balamu. Manyi Balamu ayambala akasaati eyo langi bagiyitaani si kipaapaali oba ekipaapaali eyo ekipaapaali Balamu mumanyi. Manyi ne General Muhoozi kubanga General Muhoozi buli mwamu mumanyi. Bano abalala nze sibamanyi. Ne General Mbaddi mumanyi kubanga naye abadde CDF oyo naye mumanyi. Bano abalala nze sibamanyi n'olwekyo sina kyenyinza kuboogerako. Katubaagaliza obuweereza obulungi. Owekitiibwa ekigambo ekisimbayo bw'oli okyagala okwogera eri Obuganda n'eggwanga Uganda okutwaliza wamu? Abantu ba Uganda nze amagezi gembawa beekuume nga balamu bulungi. Kyekisookera ddala buli anakyagala okutukako mu bulamu yeekuume nga mulamu bulungi, kubanga bw'oba toli mulamu tojja kubaako nekyotuukako. N'olwekyo mujje tudduke emisinde gya Kabaka naku z'omwezi nga 7 tulwanyise Mukenenya. Ate abaami nga ffe basaale Apollo simanyi eyisingira eyo bwe kiri, naye eno eri ebuddu ewaffe abasajja be basinga okutandiikiriza ebintu bino ebitambuza Mukenenya be bakwana abakazi, naye eyisingira simanyi bulungi. Waliwo yaŋŋambye wano mbwe nedda tubeereeyo naffe abakazi batukwana nga musajja yagamba. Kati omulama guli nti tutaase omwana obulamu fe abasajja. Kabaka kyatugamba tubeere basaale tutaase omwana ow'obulamu tubeere balamu. Kyekisooka abantu bajje badduke. Ekyokubiri abantu baleme kuggwamu ssuubi. Omuganda agamba nti bweyinda si bwetonya. Ate obuwangaazi bulumisa wammese ku ddiba lya Kapa. N'olwekyo abantu baleme kuggwamu ssuubi, abantu bakole. Ekisinga otumalako ekitiibwa bwavu okusinga ekintu ekirala kyonna. Bino byonna by'obadde ombuuza oli bamuwa $20,000 ensako buli lwagenda mu lukiiko. Singa abadde yalima emmwanyi ze yiika 3 yiika 4 teyandirabye nti sente $20,000 ntono, kubanga ajjanga ensawo erimu akantu olwo ajja kuteesa ebyo ebigasa ekitundu kye. Naye bw'anaaba talina mmwanyi ng'ali ku $20,000 gy'alinda, bwe banaleetayo akabaasa wansi w'emmeeza yajja okusooka okukakwata. Actually n'abantu okweyunira ebyobufuzi balabanga we wali akasente. Abamu balowooza nti ebyobufuzi bajja okufuna ssente, naye ate bw'ogenda mu byobufuzi nga tolina ssente era obivaamu tolina ssente. Oli bw'aba ayagala akole okunoonyereza, buli bannabyabufuzi 10 abaabigendamu nga tebalina ssente osanga
babiri basatu ababivaamu nga bali bulungi abalala bonera basigala baavu eyo mboozi mpanvu nnyo tuligigendamu olulala. Tweyanze nnyo tweyanzeeke Oweekitiibwa Katikkiro wa Obwakabaka bwa Buganda Charles Peter Mayiga okutuwa akadde ak'okwogera n'abalabi ba Soul TV. Katusuubire nti abaddeko ku Soul TV olina ky'oyize olina ky'otegedde mu mbeera eyo Oweekitiibwa twongera okweyanza akadde kano kennyini era tusaba nti n'olulala tukkiriza ne tujja ne tuwayamu naawe ku nsonga bwese. Mukama wamwe James Senkubuge munywanyi wange bwe yalindike mu maaso Makerere naye ebikiseera bye bimu mumanyi bulungi n'olwekyo yampandiikira ndowooza ye yampandiikira. Mwebale kukola mwebale kuweereza abantu nkakasa nti nno bingi bye tufunamu olw'empeereza zammwe. Kale bwetyo wetukomye olwaleero ebadde programu munye ku makya katuddemu tusiikana olundi mwekuume mukole mubeere bulungi Mukama bakuume mweramu.